Mubbi bw'alwaliisa. Nako kumugongo ne bakapa n'omwana omutoka alabirako ddala asobola n'okumala nti buno weebuti era ne owekagamu obuna wangula ow'ebisatu ate nga balinanga bitaano bye tayagala be balina otulondera Balamu ajatereza ekyalo kuba ye minisita wa gavumenti z'ebitundu Mukasa yawangudde akalulu n'obululu 3 ate gulina mulungi ojja tuusa ensonga owenaalemu yafunye obululu 64 ne bamuwa 19 so twagala Balamu ajje lwaki akoma eyo bamuwa obuyinza nga buli kimu alina okutuukawo oba bibanda oba kiki Balamu ajje oba biganyi Balamu ajje
Eno Buyera, kino kyalo kya Buyera. Tetufunye bwenkanya nedda. Tukolaganye ne kyamaani waffe. N'abuuka akatimba ne bamubuusa n'agenda lwaki yabuuse n'ababulangirire ne babuuka tekabalageeko kalimu mubbi atwasonyiwa agenda twamukoowa. Omuntu ow'abantu nkaaga mu bana asinga ddyo omuntu ow'ebisatu. Twagala kalulu kaffe. Babadde bavuganya ani naani? Babadde bavuganya Kalimu. Nekyeyamani waffe mukasa gwe twagala. Kalimu yafunye bululu nkaaga mu buna. Wa kibiina ki? Wa NRM. Owa NRM gwe yawadde. Kalimu wa NRM. Yabadde n'abantu nkaaga mu bana. Abantu bisatu. Oli alina nkaaga. Babadde bavuganya ani naani? Yabadde Kalimu ne kyeyamani Mukasa be babadde bavuganya. Kyeyamani Mukasa Karimu. Ebikorobero bye yakoze. Bwe bamaze omulangirira ng'abya obululu n'abuuka ekitimba n'adduka. Yaddukidde wange nga asengola ki? nabadde njagala namugobesa mbwe abaana be zabaddewo. Yakedde kukola ki? yakedde ng'asenguka teri amanyi gyali. Obali kyazanga obali masaka teri amanyi. Yayokwese tumanyi gyali. Ali mu mpoko ya kibwete. Abaana be basoose kudduka. Yabatutte ibe yasoose okudduka. Kwata bano. Kalimu tewali amumanyi gyali. Family ne basooka kudduka nga buluti bunatandika musawa nga 2-3 awo. Yasoose kudusaba. Kugenda mu lukiiko. Batandise ne bamala kumulanga. Tulina okuddamu. Nabuka ekikomera wali ekitimba n'agenda tumanyi gye bali ne family ye. Tunalondera amasugenda mu lukiiko. Kalimu yabuzeewo n'agamba mukumire uwe ojja kudda. Yabuuse na katimba. Yabuuse na katimba. N'ekyokubiri esirondero ndiwe masugenda nsomedde wano. Nalonze bulungi. Ne defense.
yakubidde gundi ono waswa musomeside munne nagwamba munkumireko ewange sikolaki sigenda kudda kati n'abaana yabatutte yafuna obululu nkega mu buna bafunye obululu 246 nebalangirira bwe yafunye ye nga ye nebalangirira mu anokyo lwakudisubira tugambawaliwo meeting leero sawa 10 tuwe mu meeting waliwo naye batubakuba amasasi kati ono gwe bagambye yawangudde kyokka Museveni side yekwese tetumanyi gyali kubanga yabye n'obululu yabbye obululu yafunye obululu 64 chairman waffe yafunye bumeka bisatu meka gwe balangiridde mbu yalidde kati ali ludda akalimu tetumanyi waali ate nze n'amanya nti tusabe yamukwese tusabe ye mubbi w'obululu wano kutema ngalo yabikola tusabe yani tusabe nze mmanyi tusabe simanyi chairman w'NRM simanyi chairman wa NRM yefuula nti babadde mu butabo n'emmotoka bagirese ng'emmotoka ejjudde basuze mu kyaki ne batugamba okulonda ne bateekamu abaabwe era enkalala zaabwe budde zibasoma abantu abataliimu be batuze wali ne bakiyalinga mu bantu be yalondeddwa. Amannya gange nze Nakyeso Justine. Obuzibu bwe twafunye mu kitundu wano twabadde n'okulonda kwe baatugamba nti kwa mugongo kwa mirembe ne tulonda abeesimbyewo babadde babiri wabaddewo Kalimu erinnya eddala sirijjukira nga kuliko ne Mukasa Edward Kirwana kaakati bwe twalonze Kalimu n'afunayo abantu babatono babadde 64 Kirwana n'afuna abantu 205 era bo zabadde layini 2 naye kyatwewuunyisizza okulanga bwe kwatuuse balanze Kalimu ow'abantu 64 ne baleka ow'e205 kati abantu ne beegugunga obwegugungo ne butandika nga bagaa tetuli bamativu fe oyo tetumwagala twagala waffe gwe tulonze Mukasa Kirwana oyo tetumwagala kakati ne biggwa ne bagenda ndowooza banoonye obuyambi ku Ggombolola ne ku district ne batafunayo bwenkanya ne bakomawo ne biggwa kati ab'ekyalo ne bagamba be bakedde chairman Mukasa takibaddeemu naye abatuuze b'ekyalo bo be baleese obwebugugungo buno buliwo kaakati n'okulyaga amasasi batuge waliwo n'omuntu eyafudde kyabadde kiti teyafudde abantu badduse obwedda babuuka obutimba eyalangiridde babuuse obutimba ne badduka n'oyo gwe babadde bagaa nti gwe balonze naye olwamaze omulangirira teyalonze wadde olukiiko lwe wabula twamulabyeko ng'abuuka obutimba bw'essomero we twabadde erya Hope Children Center ngadduka bamuddusa bamutwaleyo ku poliisi mu nkalala abasinga tebabaddemu obwedda basoma nga tebaliimu ate nga batuuze ba ku kyalo bonna mayumba gaakono ku kyalo si bapangisa kati obwegugungo bwe bubaddewo abapoliisi okujja n'abo abakubye tiyaggaasi yenna n'amasasi nga bwe bibadde. Erinnya nze Nakyeso Justine ndi mutuuze wa wano e Buyera. Obuzibu bwe tuyina tuzze kulaga butali bumativu bwaffe olwakalu lwakabaddewo eggulo nti twalese emirimu gyaffe ne tuwaayo obudde bwaffe ne tujja tulonde omuntu waffe gwe tuwulira gwe twagala kyebaali waffe gwe twazze okulonda buli omu amuyinako ebyafaayo era amuyinako n'obwagazi naye omuntu gwe mwagala otuteekako tetumumanyi namumanya tetumutegeera n'abantu 64 be yafunye teri abamanyi tetubamanyi tutyawo batufutyansa okusooka abantu ne babagaana okulonda ne tukkiriza okukuuma emirembe
naye abamulonze bensidde banne bavudde ku kyaki era basuze mu kyaki basomye kala zaffe nga tetuli mweshe tubera mu kala zaffe nga tetulonda banne abakyala tosobola kumama tulonze mu kyaki yamani omuseveni sidde oli museveni sidde oboti obululu obutali bubona ino kristo otule mu ntebe etali yiyo tusaba bwenkanya mutuyambe. No.